Tubaziza mwena era abatulaba ku Olulasangeye online media. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muli banjawulo nnyo era naffe tubeesiimisa. Tweyagala nammwe abatulaba ate abatugoberera ennyo, abalikinga, abasharinga, abakomentinga, nammwe abasubscribinga abapya tubaagala nnyo. Tweyagala nammwe kati naffe baga buli muntu kyalina kiragawo nakyo, naffe tweraga nammwe kubanga mutuwa amaanyi buli lwe mujja okusubscribinga, okusharinga n'okulakinga n'okukomentinga. Ate abatuwuliriza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munnange gwate olukukuliro terutigimbukira mu lugonjo, songa ne akatonsa kekeyagaza bulijjo ekiseenya. Nze Munabusiro, kale nno neesiimye mwena abatuwuliriza ate era abatulaba muli b'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mutwa amaanyi. Waliwo ekisoko okuba n'ogwa ddyabe. Okuba n'ogwa ddyabe kisoko kino kitegeeza ki? Kaakati okuba n'ogwa ddyabe kino ekisoko kitegeeza okuba n'omukisa, omukisa ogutageraageranyizika. Naawe osobola okweyogerako eyo n'ogamba wabula nnina ogwa ddyabe. Olaba omusajja musanzeewo gwe mbadde sisuubira, gwe mbadde manja ensimbi zange, guno gwa ddyabe. Wano we wasibuka ekisoko kino. Ddyabe yali musajja muyizzi, kayiganyo, yali muyizzi kungwa. Naye waliwo omukisa ogwamukwata ennyo era abantu ne beewuunya. Ku luno bwe yagenda okuyigga yasanga mbogo ng'ezaala. Labayo yatwala embogo n'omwana gwayo. Kale ogwo omukisa gwali gwa njawulo. We wava ekisoko okuba n'ogwa ddyabe. Okuba n'ogwa ddyabe kitegeeza okuba n'omukisa ogutageraageranyizika. Kale nno kyetusomesezaako olwaleero. Mwebale kutuwuliriza, mwebale kutulaba.